ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. njagala kusooka kwebaza abayizi nze nabadde nga nsomera eri ku mutimbagano nange nawandiise nange wedda mpandiika mwebala okubeera nga mujja mukuŋŋaana ezifaanaganako nga zino ennungi ezirimu okubeera nga twejjukanya eddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala. butuufu obusiraamu tebusoboka nga omuntu tabusomye kubanga n'abusomye era abangi b'okubeera nga addingana byasoma. nze ndowooza okubeera nga eddiini yaffe ekikolo ku yo teri mu lulimi lwe twogera, teri mu Luganda, kitegeezaamu kubanga tufaayo nnyo okugisoma. abantu abasinga obungi eddiini beekaluubirira, ebakaluubirira lwakuba nti bagisomye, n'abagivaamu era ogenda okubona nga mulufu teyasoma ki, teyasoma. n'abantu nga ibaada zibakaluubirira okutuuka ku ddaala ly'okulaba afaayo ku ddiini ng'abawa lugezigezi, abawa kiva kuba nti wakola ki, tewasoma. Either entulanga zino tubanga tuziwulidde tujje tusome, ate tuba tusomye tuteeke mu nkola. kye baatugambye okwogerako kiriko omuto okugamba nti albidatu lmuntashara, bida ezisaasaanye fi dawlatina, mu ggwanga lyaffe wano, wa kharijiha, ne wabweru waalyo. naye nagenza okulaba era bambuulidde ti sheekhu waffe yabadde wano nayogera ekifaanaganako bwe kityo. so tugenda kwogera bida'u nga bbiri zokka, then tulondeyo n'ezo zetulaba nti olunsi sheekh yazikoonyeeko, nazo tuzogere insha Allah. sigamba nti kuddamu musomo gwe, ogenda kulaba ngera tujja kufunayo ekyokuyiga ekirala. okusooka ddala kibayita bida'u nga bwe yagamba Imaamu Shaatibiyu rahimahullah. bida'u mu lulimi olwa bulijjo, oluganda olwa bulijjo, kitegeezaamu ikhtiraa'u shay biduuni mithaali saabiq. ye muntu okubaako ekintu kyakoze nga talina kwalabidde. omuntu n'akola ekintu naye nga talina kwalabidde, naaba nga ye mutandisi waakyo, yasoose okukikola. ng'eyakola bida'u yaki ey'essimu, ey'amasannyalaze, y'essaawa. lwakuba nze ow'essaawa neewuunyisa, yategeera atya nti ziba ziri ssaawa mmeka? bwe yamala ogikola yali amanyi ziri ssaawa mmeka? oyo omusajja w'essaawa oyo nkyewunya bida'yo ennungi. kati mu mbeera eyo bwetyo ey'olulimi osobola okisanga nga waliyo bida'a ennungi neki n'embi, ti omuntu asobola okuba nga yasoose okukola ekikolwa ekibi oba yasoose okukola ekikolwa ekirungi. mu hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nabbi yali akyumiza ku mutabani wa Adamu ayitibwa Qabil alladhi qatala akhaahu, yatta muganda we. omala okutta muganda we, nabbi kivola nti yagamba ma min nafsin, teriyo mwoyo gwonna ng'omwoyo ogwo qutilat mazluma, nga guttiddwa mu mbeera ya bulyazaamaanya, illa kaana libin Adam, okuggyako nga mutabani wa Adamu oli eyasooka ng'ategeezaamu Qabil eyatta muganda we, ayinako wizuru, ayinako omugabo okukuttako omuntu oyo, liannahu huwa awwal man sanna alqatl, kubanga yatandikirawo ddala okutta. hadisi erimu obujulizi nti omuntu asobola okutandikawo ekikolwa nga kibi oba nga kiki, nga kirungi. kirimu okulaga nti obanga ye mutandisi w'okutta, kitegeeza yakola bida embi, yakola ekikolwa kiki. naye nga Allah yagamba mu Qur'an badi'u samawati wal ard, badi'u huna ayi Allah yatandikawo ensi n'eggulu nga talina kwalabidde. okitegedde? kakati ate mu shariya tula ekigambo bid'a tutegeeramu ikhtiraa'u sabil, ye muntu okutandikawo ekkubo au tariq, enkola, yudhi'u au tudhi'u shari'a, naye ng'efaanaganamu ng'eya shariya. kikyategeeza ng'efaanaganamu n'eya shariya
amakulu ng'omuntu ekkuba eryo oba ekikolwa ekyo oba ekigambo ekyo agendereddemu okusembera nakyo mu maaso ga Allah. Okitegedde? Kati kiba kimaze okujjawo bino ebigambo bya bannabida bye boogera nti nammwe muli bannabida. Ezo kamera ze mwogererako ezibala bannabbi zaamulabako. Nabbi oli yambuza okumbuuza mpe ennamba y'essimu ya nabbi. Lwaki musomesa ku masimu? Nabbi yasomesa ku ssimu, mpe ennamba ye y'essimu. Nammwe muli bannabida. Nedda. We kamera wezibaawo tetusoma. Eyo si ibaada. Kitegedde? Teri ibaada gye bayita kamera. Gye bayita musaalo mukeekanga guno. Nti bwe gutabaamu omuzikiti guba mubi. Sola tetuuka? Netuuka. Kitegedde? Kati bida kyekikolwa kyonna, ekigambo kyonna, enzikiriza yonna omuntu gy'aba yeeteereddewo watudhi'u naye ng'efaanaganamu eya shariya, efaanaganamu nga kino ekiriko obujulizi. Ng'omuntu agendereddemu kusembera nakyo mu maaso ga Allah, akisuubiramu empeera. Okitegedde? Si kye kyokka, wayad'u ilaiha, ng'ekintu ekyo, ekigambo ekyo, ekikolwa ekyo, enzikiriza eyo akoola n'abantu okudda gyeri, era ng'agyagazisa n'abantu. Ekyo ge makulu g'ekigambo ki? Ge makulu g'ekigambo bida. Kakati kitegeeza nti ekitali mu mbeera eyo bw'etyo tekiyingira mu ki? Tekiyingira mu kigambo bida. Ng'emmotoka, emmotoka si bida mu ngeri ya shariya, nti bw'ovuga emmotoka kubanga nabbi teyagivuga kitegeeza oli munnabida. Nedda. Ate era okuvuga emmotoka kyasonda okubeera sunna, olw'ensonga nti sunna ziyingiramu muwaafaqatu adati alqawm, okubeera nga otambulira ku nkola, ku mbeera, ku neeyisa y'abantu beewammwe esobola okubeera sunna, nga bw'olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga atambula mu ngendo ze nga yeebagala entambula oba ebyebagalwa ebyalingawo mu budde obwo, nga bw'olaba mu hadithi ya Jabir ibn Abdillah nga atunyumiza olugendo lwa nabbi okuva e Madina okugenda mu hijja, ojja kulaba nga yalinnyanga, yali ku nsolo qaswa, ngamia. Mu hadithi ya Muadh bin Jabal, kuntu radifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala himar, nali ne nabbi nga nabbi yavuga nga tuli kaki ku karogoyi. Obukitegedde? Kati gwe bw'ogamba nti nze ndi ku sunna nabwe kityo hijja y'omwaka guno ngendera ku ngamia, kigamba nti yaakhi kyokola si kituufu. Kati ani agenda ogijjanjaba eyo mu kkubo ng'erwadde? Ku mulembe gwo tebavuga ngamia, ku mulembe gwo bavuga mmotoka, bavuga nnyonyi. Okitegedde? Fa idhan nekitegeeza nti kullu ma yusaa'idu fi iqamati sunna fa hiya sunna. Buli kiyambako ku sunna okuyimirirako naye eramulwanga ki? Wabidhalika ma yusaa'ad au yusaa'idu fi iqamati albid'a, n'ekiyambako ku bida okuyimirira naye eramulwanga ki? Eramulwanga bida. Kubanga eba eyimiridde mu kkubo lye litya? Lyerimu. Nga bw'olaba nti ekkubo erikutuusa ku haramu nalyo libeera ki? Libeera haramu. Kitegedde? Wadde nga ddyo ennamula yaalyo, ddyo nga ddyo ennamula yaalyo lisobola okuba nga teri haramu, naye kasita lifuuka ekkubo erikutuusa ku haramu nalyo lifuuka ki? Lifuuka haramu. Okitegedde? Kati bida tugenda kwogerayo nga bbiri zokka, si nyingi. Bida tugenda kwogerayo nga mmeka? Bbiri. Ezisigadde ze zimanyikiddwa eza bulijjo, tujja kuzikoonako obukoonyi mu ngeri ya kuzimenya. Ezinazo zeetagisa okugaziyaamu tujja kuzogaziyaamu akatonotono. Nga sinema kuyingira mu nsonga eyo, manya bino wammanga. Ekisooka, munnabida takwekalizangamu ng'akusaba obujulizi ku bida. Okitegedde? Omanyi balina amagezi mangi n'olugezigezi, ayinza okugamba kati tuwa obujulizi obulaga nti eyo bida, naye yeerabira nti ye yagikola, ye yateekeddwa okutuwa obuki? Obujulizi. Otegedde? Lianna al aslu fi libada, ekikolo ku kikolwa kyonna ekitegeezaamu okusinza Allah, takunu ala tahrim, kibeerawo mu ngeri ya kuziyiza. Amakulu mutakkirizibwa kukola kikolwa kyonna kitegeezaamu kusinza illa okuggyako nga wazza obuki? Obujulizi. Singa omuntu atukuyega essaawa zino naga bani basiraamu mulaba namanzaani ebulayo emyezi kumpi 2 nti ye naye katuyinza n'obutatuuka, nze mbadde nteesa okutandika n'enkya tandika okusiibako ebyaffe.
kigamba onaaba nga totuuse obeere nga wakola otya wasiiba abaana abatuuse yo obulungi bujja kuba bubeeyongedde tusiiba oba nedda tetusiiba wadde ng'ensonga yeewulika ng'erimu eggumba ne tetusiiba lwaki banga waliwo obujulizi obutulagirira mwezi si gwe tusiiba era tugusiiba ddi obutegere bannaaye idhan faman aqama bil ibada omuntu ayimirizaawo ibaada yateekeddwa okutuwa obujulizi bwa ibaada bwe tumusanga nga alina ibaada gyakola yatuwa obuki obujulizi bw'aba tabulina ibaada gyakola nfu okitegedde kati bwe tusanga omuntu ku mawulire tatwekalizaamu mutuwa obujulizi obulaga nti amawulire siga mu ddiini gwagayimirizaawo gwotuwa obuki bwe bukubula ekyokubeera nga obujulizi bukubuze ffe bwe bujulizi bwaffe nti eyo bida okitegedde ada mujudi dalil okuba nti wali bujulizi nabo kibeera ki nabo beera buki bujulizi ekyokubiri abantu abayimirizaawo bida'u ala ghalib ebiseera ebisinga obulungi yuriduuna khaira babeera baagalamu buki bulungi era gaffe nniya zaffe nnungi twagalamu kino ffe tusuubiramu kino kibadde kireeta emigaso eri obusiraamu n'abaki n'abasiraamu tetutunuulira migaso gwe gy'olabye mu kintu tutunuulira kigamba nti kyo kino allah akyagala nga bw'olaba Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah bwe linnyuira ekigambo ibaada yagamba ekigambo ibaada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah kibayita ibaada linnya erikuŋŋaanya eribuna buli kigambo kyonna n'ekikolwa kyonna hakadha naye nga Allah akyagala era ng'ekintu ekyo Allah akisiima otegedde min al aqwali wal af'al bisobola okuba nga bigambo bisobola okubeera nga bikolwa al-zahira wal batina bisobola okuba nga byeyolesa oba nga bikoze bitya byekwese ekyo bayita ibaada yuhibbuhu Allah wa yardah Allah akisiima era akola atya akyagala Allah bw'akisiima Allah bw'akyagala kitegeeza nti bwe nkikola mpaamu empeera awo eba efuuse ibaada emaze okufuuka ki ibaada kati omuntu oba abantu bonna abakola bidaa baabulira mu kkubo lya kunoonyaayo bulungi nga bw'olaba Abdullahi ibn Mas'ud bwe yasanga abasajja muzikiti nga batudde obukuukuulukuukuulu bano waliwo bwe bati bano baliwo bataano baliwo mukaaga baliwo musanvu hakadha wafihim naye nga mu buli kawundi ako mulimu aduumira nga buli omu alina amayinja ge gakuŋŋaanyiza obuyinja bwe buli awo nga 100 oba bumeka kati nga muli kabinya mulimu aduumira nti kabbiru 100 bane tugenda gamba ki kabbiru 100 tugenda gamba Allahu akbar emirundi 10 nga batandika Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nga babalira ku buki ku buyinja bwe bwaggwangayo ng'agamba sabbihu 100 katugenda gamba subhanallah emirundi 10 mwotegedde Abu Musa al-Ash'ari yasooka okubalaba n'agenda abigamba Ibn Mas'ud naga nti mbasanze bakola ekintu bwekiti nenze ndabye nga tekirina buzibu kubanga haulai jalisina muntadhirina sala batudde mu muzikiti balinda sala ne wakati mu kulinda sala bali mu kwekubiriza ibaada oba kitegedde bwajja n'abatuukako n'abaza nti abange ha antum ala alhuda mbukati mugamba muli ku bulungamu bino mubita bulungamu bino n'avumirira biki nebaga nti ya aba Abdurrahman wange taata Abdurrahman ma aradna illa alkhair mukola bino byolaba twagaddemu kujjako obuki obulungi kyava buza nti kam min muridi alkhair bamekanga ayagala ebirungi n'obulungi bwaluubiridde nemaaso ga Allah nga tagenda kubufuna rawa agamba nti abasajja abo betwalaba mu kafaako nga batudde awo twaddamu okubalaba nga beegasse mu bantu abagende Haruriya Nahrawani n'ewalala nga beegasse ku bakhawarij oba kitegedde kasita oyingira mu bida abooti ekuseseetula buli sekendi eba ekujja mu kifo ng'ekujjulula ekwongerayo akatandise nga akatono wagenda okuyita ebbanga n'ebyo bya myaka 20 nga kakati ssebo zaagejjera ddala nga bw'okiraba
nga bye yagamba Imam al-Barbahari rahimahullah mushabi sharh sunna fa inna kulla bid'a buli bid'a yonna gy'olaba bada'at saghira katandika kantu katono nnyo amawuledi ago gw'olaba gatandika mu mbeera ya tahniya kugamba kuyozaayoza ng'abantu boogera muneero nabbiru yazaalibwa nga kikomaawo paka mu myaka gya lukaaga eyo naddala wajja omusajja gwe bayitanga Abu Sa'id Dhaffaruddin al-Kunkabara. Oyo musajja ye yasinga okuteeka amaanyi muki mu mawuledi kigamba nti yalinga asala ente nga 7 kwegamba n'akijanjawaza nnyo n'atuuka n'okuleeta abayimbi abatontomi ne gufukira ddala omuki omukolo n'okutuuka olwaleero kigamba kikyali kintu kizibu nnyo okukijja mu mitima gy'abasiraamu naye nga katandika kantu nga katono bwe kati bida zitugenda okwogerako ebbiri ze zimu ku bidawo era ezisinza okukyaka zikyase abantu abasinga obungi bayina enkola eyaabwe kati nga mu katale wabaawo omuntu bayina ebibiina byabwe wabaawo omuntu afudde kikakata ku buli mmemba okutwala omutwalo gutya gumu sente ziweka mu bbaasa ne tuzitwalira oyo omuntu yakoze eki yafiiriddwa se yafudde ani agambye yafiiriddwa okitegedde oba nga ffe ku ssomero waliwo tusomesa munnaffe waba afunye nga yafiiriddwa osomesa bagenda babayitamu nga buli omu akola atya akuŋŋaanya kyakuŋŋaanya nga bakigatta wamu nga batwalira oyo omuntu akoze atya yafiiriddwa enkola omwalimu girabyeko amabugo eyo bida ekyo kibida amabugo bida yennyini eyenywezezza tobuuza era tonnyonnyola nti naye ate mulimu obulungi tukisoose okwogera wali kitegedde tonnyonnyola migaso gyakyo tugenda kunnyonnyola lwaki abaganda bo balinga ng'omuntu waafiirwa kikakata ku buli maka okukwatayo olubugo oba kale embugo ne bawanga famire y'omuntu oyo era omufugo omuganda ogwedda gwabanga munene bwe guti gwabangamu oluusi embuga 2 embuga 3 okusinziira ku baani abakozi batya era balina n'enjogera egamba nti atamanyi mpewo y'emagombe yakola ki yamma omufuulu ki olubugo bujja nti yakyogedde agimanyi yayogera olugero olwo alinga aga nti yali agikola ki yali agimanyi kakati bwe wajjanga n'osanga nga bamaze okuziika tewawanga mabugo gwowanga maki mataaba banga basajja bakulu batulanga awo mu lujjaawo kakati n'oba weezigula taaba bejjeko ki ennaku birawo mutaaba waabwe nga banyumya ebibuuzi byabwe awo ku byoto kakati omusajja afiirwa mukyala we omusanga mu kiikabuuti ku makya baasuza nti kumufu ayina akatabo ke kitegedde mu kiikabuuti kuno kuliko ekisawo ekinene amukwasa gwaddiza ne balance mpozi gwani baba tize mugerwa mugerwa nawandiika aleese 5 gundi aleese 10 gundi aleese 20 empiwa ejinji aleese zino kati era ogawulira nga bagasoma nga bamaze okuziika nga bagenda kuziika bwe basomera ebirango n'amawulire nti essomero Cornerstone simanyi gundi maama w'omufu gy'abadde asomesa batuwaddeyo emitwalo 3 giyambeko mu kuziika mubiwulako ebintu ebyo ebintu tebiriye wamu kati Imam Uthaymin rahimahullah Ibn Uthaymin rahimahullah mu kitabo kiyitibwa Nuru ala Darb mujalladi ogw'omukaaga olupapula 289 jankulagira ebintu bino ogenda ogamba abeewammwe ng'oli munywevu Nuru ala Darb Nuru ala Darb omujalladi gwa mukaaga mujalladi kibaita omujalladi kyeki volume kya mizingo kakina emizingo 11 kati ogw'omukaaga olupapula 289 fatwa ey'enkumi 3 5 mu mmeka mu 5 otegeddewo
ekitabo kiyita fatawi nuru ala darb. Nuru ala darb program yali ya ku radio nga bwe tulina zino ezibeera ku radio ng'okuba essimu n'obuuza imaamu ekibuuzo hakana n'akuddamu obutegedde oba ku TV bwe bityo bwe byalinga. Kakati mu kitabo ekyo of course ye nannyini kitabo naye abayizi be baakuŋŋaanya amaloboozi ago ne batukoleramu ekiki ng'ekitabo. Kati mujaladi ogw'omukaaga olupapula 289 fatwa ya 3525 omubuuza yabuuza bw'ati yagamba nti indana adatun ewaffe gyenva asai min urdun abuuza we Jordan yagamba indana adatun ewaffe gyenva tuyina enkola indama yutawaffa ahadun wabanga wafuddewo omuntu fa inna ahlahu bannannyini mufu min ba'dihi abaliwo oluvannyuma lwe amakulu abasigadde oluvannyuma lw'okufa kw'oli qabla iqamati al-aza nga tebannaba olunsina kubika nakukola kutya yahduruna sijilla baleetayo akatabo ngaako bagenda okukola kutya bagula ekitabo ky'exercise ne kalaamu bayiro empya litasjiri asma'i muazzin nga mu kitabo ekyo bagenda kuwandiikamu amannya g'abakungubazi kitegedde alladhina abo sayafuduuna ila al-aza abagenda okujja okukungubaga wane wafudde omuntu nga sinaba kweyongerayo bwetyo bwe tukola wano oba nedda bwe tukola. Kaakati abantu ababeera bazze fayadfa'uuna maalan baleetayo akasente li ahli al-mayyiti nga bakakwasa bannannyini mufu. Kajjukira omufu abeera n'abantu bangi, waliwo abeera azze kubanga ssengawe yafudde, waliwo abazze kuba maama we yafudde, waliwo abazze kubanga mukwano gwe yafiiriddwa jjajjaawe, waliwo abazze kuba mukwano gwe yafiiriddwa ssengawe, mukwano gwe yafiiriddwa maama we, mukwano gwe yafiiriddwa maama w'omuto. Okitegedde omufu omu asobola okubanga alina ebitiibwa mu mbeera ezaki ez'enjawulo. kayadfa'uuna maalan ahli al-mayyit musaawatan fi faqidihim mu ngeri y'okuba kumaakuma n'okuba budaabuda. Okategedde si onteekawo ebirowoozo sigambye nti wasobola okubanga waliwo obwetaavu haji yafiiddwe mukono mu ddwaliro, eddwaliro libanja obukadde 10 mayiti bagitumye, naye famire egamba tulina obukadde 4 kati imaamu tukoze tutya? Abasiraamu ne beekumakumaawo n'aleeta 2 n'aleeta 3 n'aleeta 10 hakata ne ziwera ntujjayo ki ekyo si kyetwogerako. Kitegedde si tukola tutya? Oba omusajja yafudde wali muganda waffe musiraamu naye sente z'essanda tewali kiriwo, kati abasiraamu ne bakwatakwata awo mu nsawo ne tufuna ez'essanda sabbuuni obuwoowo ne tuzifuna. Mukitegedde? Era ekyo si kyetukola tutya? Kyetuliko kiri bwe kiti tewali bwetaavu bwonna bwayogeddwa, naye ono akwata emitwalo emeka 5 n'agenda ewa mukwano gwe yafiiriddwa maama we n'amutoolera salaamu. Nisaba Allah akugumye naye nga mu mukono muno mulimu emitwalo emeka? Okitegedde kyegamba? Ezo sente zetuliko ezo. Ate waliwo azifuna kubanga yafiiriddwa jjajjaawe alina gy'akolera eyo, kati yafiiriddwa jjajjaawe mu katale kati naye bakuŋŋaanyiza sente naye bakola batya? Ne bazimwa kuba yafiiriddwa jjajjaawe. Kakati waliwo ne haja atudde wali mu kati buli amukwasa kuba yafiiriddwa mukyala we. Oba bitegedde ebintu ng'ebyo? Kati essente ezo sekazi agenda okulamula. Mukawulidde? fahal hadha almaalu halalun am haram? Seeka essente ezo ziri halaali oba ziri haramu? Kyebagenda okulamula mukitegedde bannaye? Yagamba hadhihi al-amaliyatun bid'atun, ekkolobero eryo ekikolwa ekyo kyemukola kizuule, eyo bida. Kati twagambye wali nti bida kitegeezaamu oba kigira mu mbeera yakusinza.
anti bano abantu bakikola nga basuubiramu empeera mu maaso gaani, balowooza nti babeera balongoosezza wakati waabwe ne bano abafiiriddwa. Otegedde kwe kukiramula nti ki tibida. Ekyokusatu ne kibeeramu okubeera nti omuntu ono yeefaanaaganyiriza ekibinja mu bibinja ebitali umma ya Busiraamu, kubanga abashiri gwe balina enkola y'amabugo so si baki so si Basiraamu. Walakin naga walam takun ma'rufa inda salaf, n'abatukulembera abalongoofu ebyo tebaabimanyako. Wa innama al-ma'ruf, ekituufu ekimanyikiddwa, alladhi jaat bihi sunna, Obusiraamu kye bwatusomesa, annahu lamma jaa naba'u wafaati Jaafar bin Abi Talib, nabbi bw'amala okufuna amawulire g'okufa kwa Jaafar bin Abi Talib. Jaafar bin Abi Talib aba muganda wa nabbi, bagatta jjajja. Ekitegedde jjajja ya Abdul Muttalib, kati nabbi ne Jaafar bagatta jjajja, batata b'oluki b'oluganda. Yafiira mutalo Mu'ta. Bw'amala okufa, nabbi bamutuusaako amawulire ng'agafunye nti muganda wo yafidde mu lutalo olwo, y'omu ku baali bakulembedde amagye. Kyava agamba nti isna'u li ali Jaafar ta'aman, ab'ennyumba ya Jaafari mubafumbireyo ekyokulya. Fa innahu, kubanga bo qad ataahum amrun shaghalahum, batuukiddwako ensonga egenda okubamalako emirembe n'okwetaaya. Bagenda kubeera nga bali bize olw'ennaku gye bakoze batya, gye bafunye. Wano wennyini waliwo era ekkolobera eddala ery'okuba nti ennyumba eri efiiriddwa omuntu, ate tugyongerako akazitaako okuba kakutaano, ate ak'okufumbira ffe abazze okukubagiza ekyaki. Era mulimu n'Abasiraamu ng'ewaka tafumba, era kati mufumba yaki nga tugenda ku mufu, ne ssente waka takola ki, taleka anti ku mufu waliwo gwe wafudde, kati tugenda kuli eri. Okitegedde? Ne kibanga osanga abantu abafiiriddwa ng'ofudde ku nnaku gye balina, ne bagattako okuleeta obutebe, tenti, pangisa ntamu, abafumbi, mmere, gino mizindaalo, aboogezi, ntugatiwo tuli kuki. Okitegedde? Bo bennyini beekaluubiriza oluvannyuma lw'okukaluubirwa Allah kwakoze atya, kwali mu kubagezesa nako. Kakati wabanga waliwo omuntu afudde, ffe mu Busiraamu tukola ki? Ffe abalabirira abantu bali. Era tulina n'omuceere gwe twatuuma kitalo. Abasiraamu bagulya bayomba. Makama gagga ne munnange makopi gansobedde gwe laba omuceere. Nga ni gaga mubeeze ku mbaga. Olw'okuti bagenda okuziikirako Omusiraamu yafiiddwa muwala we. Kati ku kyalo gye twatuuka ne bagabula akatogo. Kati waliwo ekikazi kyali awo kikaafu. Kati ne kigamba, munnange ekijanjaalo kyabwe mbadde nkinyoomye, naye ekijanjaalo kirungi. Kijanjaalo kirungi kino. Terikaaba namu wadde okulumwamu, litenda kiki? Litenda kijanjaalo. Kati ebyo bwe bityo. Obusiraamu butakola ki? Kubanga omuntu ono afiiriddwa, ateekeddwa okuba nga awewulirwako. Mu kuwewulirwa okwo mubaamu okuba nti omusiiba aguyitamu nga tajooze Allah subhanahu wa ta'ala, nga tayonoonye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kati ate ffe tubagattirako ne bagwa mu mabanja ne beewola, tugenda n'okuvaawo nga batabuse. Babakamba nti yasuubiza emitwalo 6 yaleeseeko ameka? 2. Ku kyokka gye twajja ebintu babanja tumugamba takwata masimu. Kati muntu kika kyoyo eri omunnanfuusa asinga oyo, nabbi teyagamba ayatu munafiki 3, laba gy'otuusizza Abasiraamu. Kuleeta bw'ebintu obwo mu ddiini butakola ki? Butaliimu. Okitegedde? Kati ffe tulabirira ab'ennyumba y'omufu. Senge yavudde Kaseese, maama yavudde Juba, gundi yavudde egundi, abe bannannyini muki? Mufu. Ne tubafumbira ekyokulya ne tubaleetera. Mukategedde bannaaye? So si nti bate batufumbira ekyaki? Ekyokulya. Naga fa idha alimna anna al-musabin bihadha al-mayt, butumanya bano abafunye omusiiba gw'omuntu waabwe afudde, kadi nshaghalu an islahi ghadaihim, kwegamba bafunye obukalubi tebasobola na kwefumbira kyakulya, oluusi tebakirina, aw asha oba kyaggulo, lima asabahum min alhuzn, olw'ennaku gye balina, fa innahu la ba's, tewali tabbu okubeera nga ffe twekuŋŋaanyaamu ekyokulya ne tukola tutya? Ne tubawa. Wabula babeera nga beesobola okwefunira ekyokulya ne bakyefumbe ne bakyeteerawo,
twali bwetaavu waffe kubeera nga tuyingira muki mu nsonga eyo. Kitegeeza tuddeyo wali waggulu twatandikidde nti omusiraamu ye akwata mu nsawo ye okukwasa omuntu ono nga waliwo obuki obwetaavu obutongole obumanyikiddwa nti abange sente za ambulensi oba emmotoka etwala mayiti ku limbo temuli maki temuli mafuta naye betwagala emitwalo 25 waba wazirina oba twekwatekwataawo tuteekemu amafuta tukole tutya tugende. Ekyo si kye tuganye ffe tuli kukina abantu kye bakola twali bwetaavu bonna. Era ogenda okusanga abantu bangi ng'omuntu bagenda okumala okuva mu kuziika nga Haji Sebagula waadiweya banga sente yafuna ki yafuna nnyingi. Kaakati ate bwezibanga bizinesi eringa etagalamu nga kapito tagira ate ayinayo namba 2 ate taggwa mu ddwaliro asindasinda nnyo Haji aba lowooza akyolowooza kubanga oli eyafa yafunayo obukadde 3 kaakati noono naye asindasinda tava mu ddwaliro. Kati ebirowoozo oba omutabudde ebirowoozo kati awo alinga agamba noono agire nali nkole ntya ngattewo. Okitegedde kikola kya mutawaana. Ekyokusatu essente ezo ze mukuŋŋaanyiza zigabanwa zitya? Kubanga wali Haji afiddwa mukyala we akuŋŋaanyiza bonna kitundu. Kaakati ate ono omukyala gy'abadde akolera mu katale abakatale baleese obukadde 6 ate MP atwaddeyo obukadde bumeka 3 n'RDC yaleese 2 yaleese n'ekimotoka ky'amazzi. Okitegedde tugenda okumaliriza obulungi bwetuti nga amabugo bagalanze nga tulina obukadde 50 endala State House egenda ziteeka ku akawunti. Kyekibuuzo sente tuzigabana zitya? Ani alina obuyiiza omukono gwa waggulu ku mufu agenda okufuna bwe kiti okkakkana tugenda okuvaawo nga either amahali amagundi amabugo n'okulabika tegakola ki tegalabika beevumye beesozeemu amajambiya neefaanaganako ebityo. Okitegere bannaye kati kyava agamba sheekhe fa innahu labal min assunna ekiri mu sunna an nabatha ilaihim taaman kubafumbira ekyokulya ne tukibatwalira. Okitegedde linakfihim almu'na wattaabu mu ngeri y'okubajjako okuba nti tebongera kusaasaanya ssente oluvannyuma lw'ekyo balimu n'obukoowu obw'okubeera nga bakaluubirirwa. Wamma wabula an yusajjila almu'azzuun ensonga eno y'okuba nti bakwata abakungubazi ne babawandiika wa an yara almu'azzuuna anna alayhim daraba aw dariba nga bano abakungubazi beeraba mu bifo byabwe nga babanjibwa eryo lyakiwulira muli mu kifuba ng'alinga ayina ebbanja. Okitegedde mwebwe bwe yafa teyawa Zubairi bwe yafudde tawadde. Tutegedde kojja Yasini bwe yafudde era takoze atya. Kati abantu batandika okugamba nti gwe nno naawe nno bw'onoofiirwa gwe tetujja kukulabamu. Libeeranga bbanja abantu bagenda bakola batya beewola. Fahadha min albida ekyo kizuule. Waidha kaana kadhalika bwe kibeera bwe kityo nga bwe twogedde fa inna almaala wuliriza wano mazima ddala emmaali almakhudh omuntu gy'aba afunye ala bid'a nga kifudde ku kizuulira ng'ekyo la yahillu wa la yajuzu esente ziri haramu tezikibwa musiraamu zikwata. Kati ate nze nazirya zibaddize geyo nesente z'abasiraamu okola otya ozibaddize kubanga sente wazirira kuki sente za wazirira wabafera ennaku yo wagifuula ensonga n'okola otya n'obafererako n'olya sente zaabwe nga watotekeddwa kubeera ng'olya ki ng'olya emmaali eyo. tubitegere bannaye tayib. N'agamba sheekhe falwajibu ala linsan ekyetteeka ku muntu an yasbira ge kubeera nti agumiikiriza wayahtasib n'asuubira empeera mu musiba Allah gwakoze atya gwamuwadde. N'agamba nti wayakhudh awdha musiba kwega musiba guno n'agufunamu oba n'asuubiramu bulungi bwereedi maaso ga Allah. فإن واجب المؤمن إذا أصيب بمثل هذه المصائب ekiba kyetteeka ku muntu singa abafunye omusiiba ng'ogwo bal ayi musiiba negutabeera gwa kufiira omusiiba gwonna abeere nga atendereza Allahu subhanahu wa ta'ala
abeere ng'akola atya ng'agumiikiriza so si kubeera ng'asolooza buki ng'asolooza busolooza. Sheikh yagamba yajuliza ayiga nti Allah yagamba alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Awo nira waliwo kibide ekirala abantu balowooza nti ekigambo ekyo gw'oyogerako ekitundu n'omulala nayogerako ekiki mwali mukigendereza oli ajja n'agamba ti munnaye nga kitalo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi okitegedde ebitebiriyo ebyo bintu ebyo okitegedde naam. So tugamba inna lillahi inna fi so si inna lillah tekiri inna lillah bitashdid oba eba tawkid kiri inna ay nahnu fi mazima ddala fi lillahi wa inna olumaddi harakati bbiri wa inna ilayhi rajiun so si inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nedda awo watoyogedde buki ekyekikubiri ekyekigambo omuntu akyogera si ku musiba gwakufa gwokka omusiba gwonna Allah ga idha asabathum musibatun wa musibatu huna nakira kiri nakira nakiro bakinyonyo kyakye ekigambo ekitaliiko bwankomeredde musiba gwonna oli waddembo ga nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun okitegedde. Era mu hadisi enda nabbi yagamba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ng'omuntu afunye omuki omusiba. Idhan mannange enkola eyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan waddenge ewulikanga erimu obuki obulungi naye mu busiraamu tekola ki tetuwa mabugo mu busiraamu. Amma wabanga waliwo obwetaavu musaada oba obuyambi ffe tuwaayo mu mbeera eyo bwetyo ey'okuyambako ekyo kibaddewo kikole kitya kifeewo. Naye kino ejono n'amusanga wayise n'emyezi ebiri abadde Tanzania agenda kusuubula mukyere agenda okudda nsanga munne yafiirwa maama munne isaaliwo niye Allah akugumye n'amuwaayo 10 eri 10 eryo tugambe eryo omuwa lyaki otegedde ezo sente ziri ki esente ziri haramu neera eyo bida ekyo kikoppa okuva ewalala ne tukireeta munda muki mu ddiini bida etegerekese bannaayo eyo tayib. Bida ey'okubiri bida eno ey'okubiri yali mu liqaat Imaamu Uthaymin rahimahullah yateranga okusinkana abayizi ba ilimu mu biseera ebyenjawulo naddala nga mu myezi gya Ramadan mu hijja bwe bityo katulunsi bwe bajjanga bamubuuzangayo ebibuuzo. Kakati ono yagamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hal yasihhu kikkirizibwa seeka an tutlaq kalimata sheikh okubeera nga tuyita omuntu nti sheikh oba seeka nga kyogera mu Luganda likuli ahadi min annas omuntu yenna n'omuyita sheikh oba seeka bwe kityo wala siyama naddala anna hadhihi alkalima ekigambo ekyo usibat kifuusa olwaleero nga kwegamba mutafashiya kikyase nnyo buli muntu osanga ayita munne seeka gundi oba kitegedde. Abo ne bachairman w'emizikiti beegonola obwa seeka olw'okuba chairman wa muzikiti ate yawaayo n'ettaka ate tagwa jjuma naye yafuna obwaki. Kakati si ebira kyogenda okwogerako bida eri wansi mugenda kugiwulira. Sheikh n'agamba kalimatu sheikh ekigambo nti sheikh fi lugha mu lulimi oluwarabu la takunu illa lilkabir tekiyitibwa okuggyako omuntu nga mukulu oba muyite mufu imma kabiru assin ayinza okuba nga mukulu myaka talina ilimu naye musajja mukulu myaka ayitibwa atya sheikh nga bwe walaba mu suratu al-Qasas wa kana wa abuna sheikha bali abawala Musa be yasanga e Madian bagana wa abuna sheikha ataata waffe ki tekitegeeza nti taata waffe seeka mbwa asomesa nedda kyategeeza sheikhan ay kabir fi sin mukulu mu miki mu myaka au kabiru alqadar ayinza okubanga wakitiibwa n'omuntu omukulu ow'ekitiibwa naye ayitibwa ki ayitibwa sheikh au mal ayinza okubanga ayina ssente musajja mugagga naye ayitibwa ki ayitibwa sheikh au ma ashbahu dhalika ayinza okubanga ayina ilmu oba ebifaanagana bino wala tutulaku ala saghirin omwana omuto tayitibwa sheikh lakin kama qult nekiringa bw'ogambye nafashat al an kikyasa olwaleero
hatta kana yulaqab bishaykhi man kana jahilan olwokuba nti n'otuuka ku ddali okuba nti n'omuntu atalina kyamanyi omusanga bamuyitaani bamuyita sheikh kubanga yakuta obudomola kati tava ku muzikiti ate eddoboozi ery'okwazina ddungi kati awo lwaki tafuuka sheikh ate noli katibu teyaliiwo kati nakutukutubbamu awo n'atusomesa wuzu neewooma munnange ate waliwo n'omuwala yagwa amajinni gaamukuba n'amusomeramu awo omwana nadda engulu ate kyatavana mu kkanzu kati wamweta basheekhe abasheekhe oba okitegedde naam mu njogera yaffe ey'olwali wasseka bwamutomera kaakati sheekhe n'agamba la yu'rafu nga tamanyikiddwa oba nakitiibwa oba na ilmu wa dhannu anna indahu ilma ng'abantu bamulowooleza kuba nti alina ki irimu so nga munnange n'okuba takola ki talina farajau alaihi fi istifta awo ne batandika okudda gyali nga bamubuuza ebibuuzo wahasala bihatha dararun azim kakkana agamba tebavudde oba bagudde mu kubeera nga bayingidde akabenje akanene omusajja ayitibwa nnyo sheekhe seeka ate bamubuuza ekibuuzo olwokuba nti bamukazaako lya seeka ku muzikiti kati bamubuuza ekibuuzo anayogera atya nti simanyi aswaze erinnya lye eryobwa sheekhe nti tamanyi kyokka nga neyeerabira nti omuntu okugamba nti la adiri nti simanyi ekyo kimwongera ate abantu okuba nga bamwesiga kubanga lwagamba nti munaye kyemubuuza sikimanyi yalowooza nti kiri mu mbeera ya kumukendeeza kitiibwa so nga ate kibaamu kwongera abantu abamubuuzizza ate kumwongera bwesigwa bakakasa nti waaba tamanyi aba takola ki ate waaba amanyi ayogera kyamanyi kale ate gwe boogenda ng'oyanukula bwanukuzi jakusanga omugamba kimu bwe neetegereza obulungi bwe nti nenkiraba obulungi bwe nti omanyi gye nabadde ku paalo ndaba nga kiri haramu onaye ekibuuzo ekirala kati bwatyo bwafaanagana oyo abuuza n'okubuuza n'akola atya sheekhe bw'amaliza kyava agamba nti wabaqiya alaina ekisigaddewo yeno bida gye mbadde gamba eri wano ani agamba muhammad bun saleh al uthaymin rahimahullah yafa 12 yafa mwaka gwa 12 yafa lwakusatu mu biseera nga asudye naatera okutuuka ne bamuzika enkeera waalo ku lwokuna mubitegedde yafa lwakusatu nga asudye naatera okukola kutya mwaka gwa 12 emyaka kati 2 nga mu 5 bwegityo egikoze kitya egiyise kati yaga nti wabaqiya alaina ekisigaddeyo fe okutegeera kyekino annaka sallamta otodde salaamu wakadhalika al akh naye muganda waffe min qablika sallam inda ilqa'i sual otodde salaamu nga tonnaba kutoola ki kubuuza kibuuzo kyo enkola mwalimu kirabyeko tubeera mu darusu nga wano oli n'awanika omukono ng'agenda kubuuza seeka ekiki ekibuuzo n'asooka n'atoola siwulira n'atoola salaamu oba oli awandiisa ekibuuzo kye nga wano asooka kuteekako salaamu n'alyoka abuuze kiki mukategedde akantu ako kiseeko kyayogerako wano yagamba nti wahatha laisa min assunna wahatha laisa ekyo kyemukola tekimanyikiddwa mu ebyo nabbi byeyasomesa lianna sahaba basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam kanu idha aradu bwe bayagalanga an yalqu suala ala rasuli okubaako ekibuuzo kyebabuuza nabbi lam yakunu yalqu alaihi salam tebasookanga kumutoolera ki salaamu illa okujjako omuntu yajjanga mu majilisi kati nga bwe tudde wano mu darusu kiri mu sunna omuntu ayingidde okutwegattako okutoola ki okutoola salaamu era kiri mu sunna ne bw'aba agivaamu ng'akola ki ng'agenda nakyo kiri mu sunna okutoola salaamu naye amanyi bagattako ekigamba bwe kibeera nga salaamu gy'atodde tegenda kuvaamu mbeera yakuba nti omusomesa emubuzaabuza n'okumwerabiza nekyabaddeko oba okubuzaabuza abayizi ne baba nga kugamba salaamu ereeseewo akantu ako ng'ajja oba ng'akola atya ng'agenda mubitegere bannaaye ezo bida muntashara ezimu ku bida ennene nno wano ewaffe kati sigadde tugenda okumenya mpolampola ezimu ku zo twatuzuuliddeko eno ey'amawulire gye tugenda okusembyayo kubanga eyo ala ghalib tuyinza kuba nga tugikonyeeko tuyina wano ekitabo twagadde tubeere nga tugigaziyaamu kinene nnyo naye njagadde zino si nyingi nnyo naye tugende nga tuzikola tutya
nga tuziwulira olejja kugamba ate obujulizi bwazo bida tebaako obujulizi kuba asula nteriiwo katoyinza kumusaba bujulizi bwayo leeta obujulizi obulaga nti eyo bida gwagikola gwolina notuwa obujulizi lwakuba oli mu kutwekalizaamu gwolina otuwa obuki kubanga gwokikola kati kitegeeza nti gwolina otuwa ffe obujulizi bwe tulabanga butuufu tukwegatteko bwe tulabanga si butuufu tetugenda kukola kutya kugikola mukitegere bannaaye teri bujulizi bunywezaawo bida obujulizi obugamba nti ekyo bida nedda okuba nti tewali bujulizi bukinywezaawo bwe bujulizi obusookera ddala obulagirira nti eyo ebeera ki ebeera bida tuli fenna abantu abasinga obungi babafuna ewuzu balina ebigambo byebagobereza ku biyungu ebyenjawulo manu kirabika ekintu ekyo oluusi nga oli anaaba feesi n'asaba allah bayad wajhi allah nsaba oyakayakanye ekyenyi kyange emikono gyange nsaba ogiteekemu baraka nga bwenjinaaba n'amazzi ga wuzu okole bwoti ne bwoti eyo ki eyo bida ekirala atasmiyatu qabla al adhan ogamba bisimillahi rahmani rahim eriyo n'abatandika wali mu masjidi naddala ez'abareere ekibinja mu bibinja by'abazikiri ate oluusi babamu n'olusuufi bwe bati banabida bwe bagenda okwazina asooka gamba alhamdulillahi wasuma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam audhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim allahu akbar allah naadika atandika okwazina mwali bireka ebintu ebityo hadhihi bida ekyo kizuule kati oyenza okugamba naye ate nabbi yagamba tubeere nga tumusaalira nedda ebyo byoyogedde birungi naye eno ibaada y'okwazira nabbi tagisomesangako nansomesa eyo era tewali yatukulembera nga bwatyo bwe yalinga akola atya bwatyo bwe yalinga akola tuli fenna ekigambo sadakta wa bararta sadakta oyogedde mazima ng'omumazinyi agambye hayya ala sala gwe n'omugamba sadakta oyogedde mazima okitegedde eyo bida si kiki si kituufu ekigambo ekyo ekigambo ekyokusatu omuntu bw'asanga oba bida endala omuntu bw'asanga imaamu ng'akutamye mu sala ku ruku kati n'ayagala imaamu amulindeko afune iraaka eyo amugamba nti inna allaha maa sabirin allah ali wamu n'abaki n'abagumiikiriza ng'alinga amugamba isbir ya imaamu imaamu gumiikirizako nkola ntya nzija hadhihi bida kyekigambo kizuule mu ddiini ekikola kitya ate abala balinayo omuze ogwokkoona ebigere ajja akoona bwati ebigere lusinga bwakolola namu kiwe imaamu sigino nti neera waliwo abagenda okwegatta kuki kwegatta ku layini okitegedde abala batola salaamu n'ebirala ebyo si biki si bituufu tuli fenna al adhanu lkhasu bisalaati aljumaa okwaziina ku sala y'ejjuma kwa mirundi emeka ebiri okwaziina okubaawo ng'ejjuma tennaba kutuuka n'okwaziina okuddamu ne kubaawo ng'ejjuma ekoze etya etuuse tugenda okugisaala naye abantu abasinga obungi bakikwatanga kikwate nti olwaziina olusooka lubaawo ku 6 kitegedde weziba tezinnawera talwaziina so nga oluusi 6 ne zuhuri eba yatuuse edda waliserituka nga 6 zuhuri eba ekoze etya olwaziina olusooka lubaawo ng'ejjuma tennaba nga ssaawa nga nnamba oba essaawa 1:30 nga tunaba kukola kutya naye esibira just khata ensobi eri wano kwe kwaziinira essala ezitali za tteeka nga salatu lkhusuuf nga enjuba nga twogera nti erwana n'omuki n'omwezi osanga abantu nga bajja aziina essala nga ye agendereddemu kigamba nti abadde akoowola abantu n'okubategeeza ekikola kitya ekibaddewo nedda kam min muridi lkhayir bameka abaagala obulungi nga tebagenda bukola ki kubufuna ekigambo ekiriwo ekituufu mu sunna kwe gani assalatu jamia assalatu jamia newankubadde eri yamanya abalaba nti ekyo kiri ku ssala ya idi yokka ku ssala yaki ya idi yokka ekirala mu kigambo ekigamba nti kad qamat salatu waliwo ensobi ekolebwa abakimi b'essala okugamba nti kad qamatu ekyo ta ojuliddeyo kad qamatu salatu olwarabu oba otabisa ebintu bingi tebitegereka byoyogedde kiri kad qamati eyo ta asula enakubaku sukun lianna ta tanith mabni ala sukun enakuba kad qamat sala naye olwokuba nti ekigambo sala bannaho bimiroga bajja bitegeera bo ekigambo sala kitandikana na maarifa kitegeeza sukuni 2 sinkanye mufo kitya kimu
kachibegeza ati eno ta'u eno ebaddeko sukuni egenda kufuna kasra kibeere nti nno ishtighalu almahalli li harakati almunasaba kifuke kad qamati salat ta'u ebange erimu kasra ninga asli nakubako sukuni so kad qamatu salatu wakad kad qamati salat bide eriwa omuntu wawuli anga baga kad qamati salat nga yagamba aqamaha Allah wa adaha wa adamaha Allah jimirizaawo nga kyakola ki tetuna kitugamba ku kigambo kad qamati salat obula tusituka buki tusituka busitusi ne tugenda eri okusaala ekirala eri abantu abagamba ekigambo istawina lillahi nga imamu agambye istawu amakulu tuteredde ku lwa Allah nga ibwatyo bwagamba kyekigambo tekikola kitya nekyo kigambo tekiriiwo eri baimamu abagamba abantu ekigambo ekigamba sallu salata muwaddi musaale sallam hadithi ntuufu nenabbi yalinga atereeza basahaba okusaala tiyabagamba kuntu sallu salata muwaddi musaale sala y'omuntu akola ki asiibula wala nabbi yagamba istawu mukole mutya mutereere ebigambo n'ebyo olyanyiza okubuuza kikirizwa okubyogera mu Luganda naamu olw'ekigendererwa kyabe kikirizwa okubyogera mu luki kubanga mugamba abasaze baimamu mugamba abantu istawu istawu naye tebamategera amakulu ga kigambo istawu okitegedde yogera mu Luganda okitegedde amakulu gaveeyo buki bulungi abisobola byogera mu Larabu asobola bikola ki okubyogera nibo byogera mu Luganda n'obategeeza amakulu g'okutereeza layino hakatha kyekisinga okuba kiki kyekisinga okubeera ekirungi ekigambo ekirala nga nakyo bida abantu kye boogera mu sujudu sahawu ekigamba subhana man la yashu amate oba yatukula Allah subhanahu wa ta'ala oyateerabira ng'akyogera mu sujudu sahawu nedda mu sujudu sahawu twogera mbyogera mu sujudu subhana rabbiyal a'la era kyogera ne muki ne mu sujudu sahawu tuli fenna bannaye ezo kanzireka bwezityo then walo bid'u endala mutaala bi qira'ati alquran zino zijja nnyo ng'abantu basoma Quran muzo almubalaga fi ikhraj alhuruf eriyo omuntu gw'osanga nga yeekaluubiriza mu kufuluma ennyukuta zaaki namu ennyukuta z'Olurabu ziyina ebifo mwe ziva ziyina ebifo mwe ziwala zitya mwe ziva naye waliwo omuntu gw'olaba nga yeekaluubiriza oluusi n'akyamya n'amakharaj ennyukuta ya qaafu si nnyukuta ya ddookooli edda batusomesa nga tuli bato nti qaafu eva muki si ddookooli ennyukuta z'eddookoli ziri mukaaga okitegedde era ziyita hurufu al-idhar ennyukuta zetwolesa okitegedde alifu haa'u khaa'u aini ghaini ne haa'u okitegedde ennyukuta mukaaga qaafu teriimu qaafu eri mabega wa lulimi kati n'omusanga omuntu nga yeekaluuza mu kusoma qaafu nga okitegedde ojja kusanga nga ekyo abamanyi balaba nti eyo ki kubanga jjukira bannaaye nti Qur'an bwe tuba tugisoma n'ensoma zayo n'amateeka gaayo agafuga okusoma Qur'an annaha mutawatira ila rasulillahi sallallahu muttasila ebigambo ebyo oba ensoma za Qur'an zaakyaka kuva ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakulu nti omutakkiriza okusoma Qur'an nga bw'akola atya bw'ayagala ekirala ekigambo sadaqa Allahu al-azim sadaqa Allahu al-azim ekyajja mu hadithi Aisha radhiyallahu anha nabbi yabanga amaze okusoma Qur'an yagambanga subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk obitegedde nabbi kyagala so si sadaqa Allahu al-azim banabbi babagamba kakyogamba Allah yalima naam sadaqa Allahu al-azim Allah kituufu yayogera mu Qur'an yayogera maki mazima niye tetwakirabako ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yabanga amaze okusoma Qur'an obanga amaze okumusomera Qur'an nga yogeranga bati ekyaje mu hadith Abdullah bin Mas'ud nabbi yamusaba musomere mu Qur'an namusomesa ati an-nisa namugamba hasbuk mungeri yokumugamba nti kola otya lekera hasbuk amakulu kikumalira kimala ekyo kitegedde so sadaqa Allahu al-azim tuli fenna ekirala at-takallufu qira'ati as-suwar al-adida binafasin wahid eri abantu b'osanga ng'asoma essula nga 3 oba 2 naye ng'azisomera ku mukka gutya ku mukka gumu mwamulaba oyo n'asika omukka n'asoma essuula eno n'ayingizaamu essula ey'okubiri n'ayingizaamu ey'okusatu nga baleba kuba enduulu we baleekaanira waggulu tutera okubira ebintu ng'ebyo hadihi bida ebyo bizuulo oyo mudu talinamu mpeera mu bintu ebyo
Qur'ani sibe tubekoletya bal nekiri mu sunna kwe kubeera nti omuntu yakifu inda rasi al-aya basahaba bannyonnyola ekigambo ekyo omuntu abasoma Qur'an nabbi tiyalabwako okujjako yabanga ayimirira ku aya weekoma nabbi tiyateranga kubanga ayunga ki illa inda al-haja ne Katonda akutte ikhlasu n'agattamu falaq n'agattamu nnas n'agattamu biki ne mu lusa lutya mukitegere kinyogedde oba nga tassizaamu wakati wadde okuyimiriramu n'atandikira oba ku kafiruna n'asomeza essula zonna n'agenda mpaka kwesema empapula bbiri nga tassizaamu abo ne bagamba nti oyo omusajja musomi wa Qur'an nedda oyo omusajja munabbida eyali mukola bidiwe tuli fenna naam ekirala kitabati al-aya oluusi okuwandika aya za Qur'an fi al-maharib al-masajid mihrabu kyeki mihrabu wano kibayita mihrab amma mimbar kyekituuti kyennyini bayita mimbar okitegedde mimbar kyekituuti kiri kyebayimirirako ate mihrab kekano kakaavu kolaba kebassa kuki ku muzikiti kati osangamu aya za Qur'an tonnyonnyola ate ku gwegindi neguba gwegindi wadde nga gwa ku kitebe naye nga gulimu aya zaki eyo bida tetuwandika aya za Qur'an ku bisenge abalala baziwandiika ku masimu nonnakali ku mamotoka ku mayumba abalala balina n'omuze oguteeka Qur'ani ng'esomwa ng'ebamukubira nga Qur'ani ekola etya esoma ng'alinga ategeezaamu nti nno Qur'ani Allah yagissa bamujjukize nti bakubira so nga Qur'ani bagissa kubeera nti omuntu ajjukirirako Allah naye ate ye yagissaamu oluusi yalubera alowooza nti ibaada okitegedde ng'era boolaba ekigambo abantu kye boogera ku nnyimba nti wali ennyimba ez'obusiraamu ng'ono omusajja yalitadde wani oyo sahaba wa kabaka kati abantu balowooza nti oyo omusajja abadde ayimba nnyimba za buki za busiraamu naye omusajja abadde ayimba nnyimba za shaitaani wadde nga obadde owuliramu akubiriza abantu kusaala kukola kutya kusiiba zo si nnyimba za buki tanashiru islamiya wabula ate mu ddiini y'abasuufi bo babiraba nti nnyimba za busiraamu liannahum yata'abbaduna allaha subhanahu wa ta'ala bil aghani wa raqs kubanga bo Allah bamusinza n'amazina n'okuzina bo kwe bayita okuzikira wa huwa raqs bakuyita kuzikira naye ng'ekyamazima mazina gennyini oba kitegedde nga bali abakuba nankasa ne bakuba ne bayimba ennyimba nga bayita abaalubaale ne bano kye bakola enjawulo tebakola watya enjawulo tewali atabarruku bidhaati almushaf abantu okubeera nga batabarraka ne Qur'an oli omusanga akutte Qur'an bwati n'agisoma oluusi n'aginywegera oluusi n'agyesiga n'okola kutya n'okugyesiiga nti Qur'an olwokuba nti Allah aga nti ya mukisa alowooza nti Qur'an yo yennyini evaako emikisa nga yo bw'ogyesiiga oba bw'ogiteeka muno abalala balina n'omuze ogugitimba mu madirisa oba mwali kirabyeko ekintu ekyo abikkula aya za Qur'an oba essula bweti gye bamugambye omukubi w'ekitabo n'agiteeka bwati mu dirisa nti egoba amajinni wani basoma negoba amajinni so sigitimba butimbi bwoti oba kitegedde abalala agiteeka mu mmotoka ereme ggwe kabenje bw'ogiteeka mu mmotoka emmotoka tegwa kabenje kubanga kabenje Allah niyakira nti mu mmotoka mulimu Qur'ani kati anagikuba ekigo nga mulimu Qur'ani ye tajja kugikuba kigo kateeka mu Qur'ani mb'otejja gwa kabenje kubanga erimu ki ng'erimu Qur'ani oba kitegedde essaawa wasigadde emeka tayib togere bida nga ssatu endala inshallah togere nga ssatu inshallah mu bidawo endala omuntu oba kyogedeko ekyokunda emiziki seka kikomeza wano raksu inda dhikri abantu okuzina amaki amazina ge bayita okuzikira nge bakuba amalebe bo bagayita mataali aga amalebe oba amataali golaba byebivuga by'abawalabu so si nti bivuga bya busiraamu bivuga byabaki biringa bwolaba eŋŋoma nankani engalabi kyekiddalekaawo amadinda ebivuga by'abasamize okitegedde then gita ennanga bye by'abazungu n'abantu bonna abamu baba n'ebivuga byabwe
kati amataali si kivuga kya busiraamu wabula kivuga ky'abawarabu okitegedde naam kiina dawabitu zaakyo tuyinza obutaziyingiramu amateeka gakifuga oluusi waliwo tuyinza okukikuba naye obusiraamu bwatulagirira ddi tuyinza obutabiyingiramu naye ala kulli haal si kya busiraamu nti nno neera omuntu bwakikuba era obasanga yaali awo nga mukugu ne sola tagimanyi naye nga ssebo mu kusabula mu kyapu mudunda malawaasi ssebo tagibwako oyo champiyoni weeyo balina ne gurupu yaabwe etambula mukolo ku muki yeeyonookola n'obwakaliifa mu maki mu kuyimba oba okitegedde enam amalala idaafatu ddiini ala al asma kino amanyi bakitamwa neri amanyi bakitamulako nti bida okuddira erinnya omuntu nagattako erinnya ddiini nasiruddin burhanuddin nuruddin qatiluddin okitegedde muhyiddin kyo kibida tegedde eyo entuma bwe teyamanya teriiyo era amanyi bagikola batya bagitamwa ala kulli halinga tugambye nti eriyo abagitamwa eriyo abagirabanga ki abaliyo abakirabanga bida naddala ng'omuntu akyeyise mu ngeri ya kusinza nakyo allah oba kulaga nti alina ddala kwakola atya wejja kubuuza kati nga tulina omusomi ayitibwa nasiruddin al albani rahimahullah allah yasinga okumanya kyoli kyabirina kiri mu bintu ebitamwa omuntu okugattako ki gundi ekintu ekyo eddiini kuki kumanya ge mu bida endala duau awalu sana duau awali asana wa akhiri sana eddwa eziteekebwawo nga tumalako omwaka bo bannabida balina amawulidi agaggalawo omwaka bamala okuggalawo ne basoma mawulidi eyaniriza omwaka kati ramadhani inatera okutuuka bagenda kusoma mawulidi eyaniriza ramazaani balina kati allah yabatadde mu kagundi wano ga bagenda kiba bakizeenu bakijjeeno emmere ku mmere emmere ku mmere emmere ku mmere jjukira kati bagenda basomya mawulidi agaggalawo 226 kati bagenda kusoma 225 kati balinayo amawulidi agatandika 226 shaban wuuna atuuse ate jjukira nga 27 rajab gwe tulimu nawe waliwo emmere iswa n'emiraji okitegedde kati bajja kuba mufe bati ate basoma mawulidi agandiriza ramazan gabirina kubeera mmere kuki mmere pate ku pate pate ku pate abasajja abo simanyi kiri mu mbuto zaabwe abo simanyi kizibu ky'abasajja abo kitegedde dua awali sana eddwa eziggulawo muki omwaka oba ezigalawo omwaka teekamu edduwa z'amasomero nga abaana bagenda kutula ebibuuzo baseka ne batuuza abaana hakatha ne babako edduwa zibakola batya eyo enkola eyo bwetyo enkola teriiyo era bw'oba weetegereza noddayo emyaka kale nga 2 emabega ojja kulaba nti enkola eyo mu masomero teyaliiwo agafa ag'obusiraamu naye ate g'abakatuliki yalingayo oba kitegedde kati ndowooza abafaaza baabasaalizanga oba naye ne babikwata babissa ne bigana ag'obusiraamu ate waliwo ababigatta ku ddwa eyo nga ne faaza agenda kusaba oluusi faaza yasookawo naye nga n'ababasiraamu mwebali faaza n'asimbula essaala nga n'abaana b'abasiraamu bakola batya close your eyes for prayer nabo ne bemala okuggwa nabo ne bayisa emikono mu maaso amiina seka n'atandika naye n'asimbula ki duau lailati nisfi shaban eyo hadisi etuufu egamba nti neera omuntu bwetuuka mu nnaku z'omwezi 10 ekiro ekikeesa 15 shaban waliwo edduwa esomebwawo awo oba eswala abantu basituka ekiro ne balamusa ekiro ekyo nga basuze kyonna bali mu mizikiti oba nedda tewali buki tewali bujulizi omwezi gwa shaban omwezi gwa rajab myezi emirungi tewaliwo ibaada ntongole eri awo nabbi giyaga nti yeekolewo mwegyo emiki mwegyo emyezi bifenna ataudhu min ashaitaanu inda tathaub omuntu bw'ayayuya n'agamba audhu billahi min ashaitaani rrajim hadhihi bida nam hadisi we nabbi yagamba atathaub min ashaitaan okwayuya kuva waawa kuva wa shaitaan oluusi kulaga bukoona bugayaavu kimakulu g'ekigambo nti kuva wa shaitaan kubanga shaitaan ereetera omuntu obugayaavu naddala ku mirimu naye nabbi tatusomesako nti bw'oyayuya ogamba nti audhu billahi min ashaitaani rajim sunna eri ku kukima gundi kukwasimula omuntu wagambira nti alhamdulillah oba alhamdulillah ala kulli hal ne alfaazu endala nabbi ziyajja nazo kati ate eriyo n'abantu abagamba alhamdulillah ng'akolodde bw'akola n'agamba alhamdulillah nedda alhamdulillah eri kuki
kene baina abasalira nabbi alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah nga yasimudde nedde ekigambo kiri alhamdulillah wali nekigambo alhamdulillahi rabbil alamin nakyo kiki kituufu alhamdulillah oba alhamdulillahi rabbil alamin oba alhamdulillah ala kulli hal nekyo batusembyeyo nakyo takhsisu shahr rajab bil ibadat omwezi gwa rajab ogusanga gulimu ibada ezaki kati ng'ekiro ekyabiri omusanvu basula mu mizikiti bannabida nga bejjukanya ekiro kya isra ne miraj okumanya bannabida abantu abalina obwongo obutakwatagana bulungi bagamba naddala bali ku madhabu oba ku ntegeri y'abashaira bagamba nti allah waggulu taliiyo okitegedde allah takola ki taliiyo waggulu eyo fallah fi kulli makan wabula allah ali buli wamu wonna naye waggulu takola ki kyokka ti babasoma ekyafo ekya miraj bagamba nabbi yali agenze kusinkanaani allah ewa ate nga basonga eno ate gye bagamba gyatakola ki ate gyatali kati sookolaba akato gaako okitegedde bwamala obbasomesa nti allah taliiyo eyo waggulu ng'ate abagamba nti naye ate nabbi yagenda okusinkana allah wa sallu ala nabi katusalira tutya nabbi ku ebyo tulimba tuli fenna idhan ezo zemu ku bidawu zendabye nga zeetaaga okukoonako naye ziri ebbiri zezandeese nnyo zetwakulembeza ziri tuli fenna zettakonyeeko wano olubida ezikolebwa mu nnika oli akwasa olunsi onaakuwa nawe gwe bawa ne mukwata mu ngalo tegedde kungulu ne basibako akaki akatambaala seka n'akwata n'ateeka emikono ku mikono gy'akatambaala waggulu bwati n'asitandika okusoma al-fatiha eyo nkola yakuzito ya bbaasa naye si ibaada seka aba ayongeramu ku bukodyo ebbaasa y'okuwa ekola etya yeyongeremu ku buzito wahadhihi bida naye kiki kyekintu kizuule oba okitegedde nam tujja koma ku ebyo eno bida ya mawulidi simanyi obudde buganye kirabika dakika 10 طيب tukonye ku bigambo bya sheikh ono byagamba ad-Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qahtani yafakati emyaka giringa 5 ba mukaaga abatammanyi yawandika ekitabo ekitwa Husnul Muslim ndoza kyo mukimanyi olugo lw'omuki nam Said bin Ali bin Wahf al-Qahtani yogera ebigambo bingi nnyo ku mawulidi ne twagaddemu nga bisatu ba bina bijja kutumalira yagamba al-ihtifalu bil mawlid bid'ah okubeera nga abantu bajaguza birthday ya nabbi olikitegeza birthday mazaalibwa nga bwolaba Christmas eri n'abannabida balina Christmas mu busiraamu bye bimu bali kye bayita Christmas ge mazaalibwa gani ga Yesu kye bayita amawulidi era ye Christmas ya nabbi nkola yetya nkola yemu yagamba nti eyo bida munkara n'agamba nti wa awwal man ahdathaha abagitandika al-ubadiyun fi qarni ar-rabi al-hijri beba shia mu mwaka oba myaka gyebina mu bebali nga bakulembera Misiri bebatandika ekintu kino ate abashiya gye tuli balamulwako bukaafu kati ate abakaafu batandika amaki amawulidi ga nabbi okitegedde omu kujulizi bannabbi bwesemesa obwamawulidi kankweyo nga busatu akasooka bagamba idha kana ahlu salib bwe kibeera nga bannannyini musaalaba yahtafiluna bimawulidi Isa bajaguza amawulidi oba amazaalibwa ga Yesu fanahnu ahlu lqibla naffe bannannyini kibula awula bidhalika fe abateekeddwa okubanga fe abaokumwajo mu nsonga eyo obujulizi nambeemu kubanga bagamba nti nooli yali nabbi nono nabbi era besemisa aya egamba assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ubaathu hayya aisot maryam nga baga nti eyo aya Isa yali yerangirirako amawulidi nti assalamu alayya amakulu emirembe gibeere ku nze amakunyu sanyu kulya kunywa kujaganya olunaku lwenzaaliddwa okitegedde yawma wulidtu naku lwenkoze ntya lwenazaalibwa wa yawma amuutu ne lwendifa era mubashiya bakyogera nti amawulidi ga nabbi gajaguzibwa
w'okuzaalibwa ne mu kufa ndoza ne mu bbaliro gajja kubaayo Allah esinga okumanya ne kabuli baga oyo omusajja bamuyita oba wayiswa bikyoyo ye yali agamba nti ye tagenda kuva ku mawuledi bati bagenda kuva ku mawuledi kuno ku nsi ne mu kabuli ne mu bbaliro yonna bagenda kakola ki bagenda gasomerayo okitegedde ekigambo ekyokubiri kwe kubeera nti bo balaba nti mu kujaguza amawuledi aga nabbi mulimu okubanga bamuyisa bulungi era bagamba nti nno bo kulembeza okuyisa obulungi nabbi kikulembezebwa ne bwe kibeera nga baawukanye kwani ku nabbi ezimu kaida zaabwe enkolimire ze balina otegedde ati takrimu al adab okubanga tukulembeza okuyisa obulungi nabbi kikulembezebwa okusinga mu mbeera y'okumugondera twe tusobola okumuyisa obulungi banga kitegeezaamu kumujeemera naye nga ffe tugendeddemu kumuyisa muli wadde tumujeemedde okategedde oba nti bwe kiba kitegeeza kumujeemera tumujeemera kasita tubanga ffe tugendereddemu kumuyisa buki era mu bye beekwasa kikigambo ekitalina kituufu ku Hassan bin Thabit radiyallahu anhu sahaba wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yeye kennyini anyumya nti nabbi yali yabagaana okusituka nga zze eri mu kubujuliza obunyweza omulyango gwa kiyamu mu baruzanji bwebo nti nabbi yabagaana okusituka nga zze neera basahaba bakigondera ekintu ekyo naye olunaku lumu nabbi yajja bonna ne basigala nga batudde okujja ku Hassan bin Thabit ye yagaana okusigala nga atudde n'asituka oba kategedde kwegamba ye Hasani ng'alaba kikakata ku ye okuyisa obulungi nabbi wadde nga nabbi tayagala kumuyisa bulungi nabbi yabagaana okuyimirira ne bo bayimirira n'ekigendo kyakugulumizaani kyagulumiza nabbi oba kategedde bannaaye n'ebigambo ebirala kati yagamba al ihtifal bi mawlid min al bid'i al muhdath amawlid bida kizuule fi dini allati ma anzala Allah biha min sultan Allah tabikolanga ki tabyogeranga kyokubiri al khulafa ar rashidun abasika bannabbi abana okuvedera ku Abubakar Umar Khattab then Uthman bin Affan ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kati abo abantu basinga okubeera ku mwanjo ne ku lusegero nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ne batandika n'okulembera abasiraamu oluvannyuma lwa nabbi okufa bakhulafa ababana tebasikira bwa nabbi nti nabo baali bannabbi wabula basikira bukulembeze ng'okulembera abaki abasiraamu nga nabbi ekyogera sallallahu alaihi wasallam lam yahtafilu bil mawlid tebasoma maki mawlid kati ani asinga okwagala nabbi okusinga abamulabako maaso ku maaso labudde abamulabako maaso ku maaso basinga okukola kutya olaba omusajja yalaba kwamini ku kyalo nga kuno asobola okubeera ekyobulambuzi bannamawulire nga tebaggwa wuwe ababuulire kwamini kati ate kitegeeza nti wakumwanja ennyo wadde yamulabako mulundi gumu ng'ayitawo awo naye asobola okubeera ekyo n'alika n'abalimba n'obalima n'ebitaaliyo naye bakkiriza bukkiriza kubanga era ye yaliyo ate yekka yaaliwo kati ate olaba otya omuntu yalaba ku nabbi maaso ku maaso n'anywa naye n'atambula naye gweoyinza okumusinga okwagala nabbi ekigambo ekyokusatu al ihtifal bi mawlid min sunat ahli zayg kyabannabbi daaba abalwala emitima waddalaala fa inna awwal man ahdatha al ihtifal bil mawlid abatandika omuzoogo al fatimiyun al ubaydiyun abashiya fi qarni rabi al hijri mu myaka egy'ebina oba kitegedde gye myaka ngabi ebikumi bina nga nabbi yakola ki yafadda nga wakati awo tewaliwo amanyi kye bayita mawuledi era tewaliwo kanyoola bikyanga bw'okalaba olwaleero okitegedde kitwongera okugamba bulijjo nti bannabbi dabe baleeta enjawukana mu buki mu busiraamu n'okutabuka kw'abasiraamu ate bamaani bagamba nti ffe abaleeta okukyankalanya abasiraamu ffe tusomesa byawula kati gwe yaleeta mawuledi waleeta ki gwe waleeta ekyawula kubanga emyaka gino egyasooka temwalimu kwawukana kw'abantu tewaliwo yali ayombana munne mpaka gwe waleeta ekikolobero kyo kati ate tukyogerako ate gwogamba ffe abakyankanya abasiraamu naye nga ate gwakola otya kubanga otusanga wamu nga tekiriiwo n'okireeta ne twawukana ate n'ogamba nti ffe babi oba kitegedde sheekh yagamba wano wakad intasabu ila fatima radiyallahu anha eri abagamba nti fatima yagatandika n'ekifu fatima yafa nga wayise emyezi ng'etaano ku mukaaga nga nabbi amaze okufa nga bwe kyajja mu hadithi ya Ummu Ayman oba okiraba kati ate ayinza okuba nga yatandika atya amawuledi era mu mawuledi ge baasomanga mulimu n'aga fatima ye kennyini bamusomeranga
maulidi nga basomanga maulidi nga mirundi ng'esatu oba ena basomanga Fatima basomanga ga Ali ne basomanga n'amawulidi g'omukulembeze yabangako mu kiseera ekyo then n'agaani nabbi kati dawula yaabwe bwe mala okugwa ne basigala ng'era basoma amawulidi naye agasinga okulaalira gaali ga nabbi gasinga okulaalira gali gagenda gazikirira nga gaggwawo so Allah ne gano gazikirire gaggwewo naye abasuufi bo ne bagawamba ne bageeyongeza kubanga bojjukira nti bantu abakoppa buli kibakoze batya kibeera kibalabye ekirala Sheikh wanti yagamba inna Allah azza wa jalla kad kamula au kamala ad-din Allah dini yaffe gikola atya kijijjuza eddiini ejjeetya okubanga yajjula nejjula nga wabweru waayo wali amawulidi egamba ekikopo kibeera kijjudde bw'oyongerako biyiika buyisa kisembayo ihdath mithli hadhihi almawlid okuzuula ebintu nga bino bidya bwe bityo yufham minhu anna Allah ta'ala lam yakmil ad-din mulamu tulaba mu kigamba nti Allah teyajjuza eddiini ya Allah eba erimu bituli ate gwoba ofuuse mustadrik kwegamba oba olabye ebituli oba oyagala kukola nnongoosereza mu ddiini yani ya Allah subhanahu wa ta'ala oba olaze nti Allah subhanahu wa ta'ala oba mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakumpanya obubaka ino obubaka bw'ataatubuulira obanga gati mbutuufu nabbi teyali sirias bulungi ekirungi nga kino ekyokumusomera amawulidi n'akimanya naye n'atakyogera kati gw'okikoze otya okiguddeko okitegedde oli ayinza okugamba ekisembayo nti abamanyi gye bali ng'ate baali basalafu naye nga baali nga bajaaza amawulidi naam entandikwa y'amasala bwetyo bwebeera oluusi amasala gagenda okujja ng'oluusi tegaliko obujulizi buli awo nti bwe buti kati oluusi abamanyi babeerako ebigambo buli omu byagenda aleeta abamu ne bajaaza ne bagamba tekirina ttabbu abalala ne bagaana abalala tewakafa ne babeera awo wakati awo nga takutula tali hakatha naye ate ku nkomerero oluusi wavaayo ekigambo ne bagamba nti warrajihu naye ekyenkomeredde kyekino bamutegedde oba kyokulabirako zaka ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga eweebwa mu zaabu na feeza eniye sente nga bwe bati bagisasula kati ekyo kiseera nga si kyangu okufuna zaabu na feeza mu bulamu bwa bulijjo nga abantu bataddewo sente ez'ebinusu ez'empapula oba kitegedde kati amanyi batula bagamba abantu bagambe nti agenda okuwa zaka ey'obusuubuzi sente zaalina agenda azigulemu zaabu ne feeza gw'abaaleeta oba zaka giweere mu sente ez'empapula zetukola tutya zetulina nekireeta khilaafu nga bali abagamba nti nedda tudde wali nabbi yakola atya nga bagamba nti nedda kiima y'emu sente ezigula grams bwe ziti omuntu zalina okuwa eza zaabu era ze zino zaalina watalina zaabu ne sente ezigula kiri zakola atya zaalina kattifaq nejja nti kikkirizibwa okuwa zaka mu sente nukuli yani sente z'empapula oba ez'ebinusu ng'omuntu aweeramu ki kati ote omuntu talinza kugamba nti ensonga y'okuwa zaka mu sente nti fi khilaafi baina al-ulama ati khilaafu eriwa kubanga kiriko ittifaq ku nkomero wajjawo okwegatta kwabaki kati amawuledi tegali mu mahalli ga khilaafu nti waliwo enjawukana nga banabi bagamba nti amawuledi galimu enjawukana mu busiraamu eri abagakkiriza eri abategakkiriza nedda sibe kibe kiri amawuledi inda salafi ala ittifaq gali ku mbeera ya twagakkaanyaako nti gali ki nti eyo bida tuli fenna kati toyinza kugamba nti ate balinga baganywezaawo abamanyi b'abasuufi kiringa bw'onoŋŋamba nti abakatuliki bagamba nti yesu mwana wa katonda abasiraamu tugamba nti isa si mwana waani ne bakubuuza amasa noga nti seeka kiramula kitogamba nti isa mwana nogamba nti khilaafu baina al ulama ulama ki bw'ogamba gwe baulama ki bw'ogamba tewali khilaafu baina al ulama kubanga kino kinywevu ku saidi yaffe ffe kinywevu si mwana waani kati ne wano kinywevu nti kikkirizibwa okuwa zaka zakatul mal mu sente zaki kati ojjuliza ate khilaafu zaaliwo mabega kubanga ku nkomero twama tufuna ekigambo ekyawamu oba kitegedde kati ffe ekigambo kyaffe ku mawuledi bida kati ate bali bannabbida kibagamba nti galimu khilaafu tewali khilaafu wakati waffe na bannabbida ku masala ganzikirizanga gano bwe twegatta ffe tuba twegasse ffe tusigala tugamba bugambi nti eyo ki eyo bida otegedde tusigala tugamba nti eyo ki ama masala aga fiqhi gasobola okujjamu khilaafu wadde wakati waffe ne baki ne bannabbida nga balina endaba yaabwe ku masala bwe gatyo naffe tulina endaba yaffe ku ki ku masala geegamu
oluusi tusobola n'obba n'akasha masala ago bwe gatyo wadde nga bannabida wadde ffe tuli bannabida ne tunakasha nabo ku masala bwe gatyo ate oluusi basobola n'okugjayo n'ekigambo munnange ate kizitola n'okusinga ekyaffe era netugenda n'ekyabwe masala gano agaki aga fiqhi naye gano ag'enzikiriza kyetuba twegasseeko kiba kikoze kitya kiba kiwedde nam barakallahu fikum jazakumullahu khair tufune ebibuuzo mu musomo gwa shekhe ne watandikidde seeka amabugo gali bida ebibiina ebyokweziika ebiri mu mizikiti byo bigwa ebibiina ebyokweziika kuziikagana babeerawo n'ekibiina awo ne wawaayo ssente zigi bitwalamudde ebyo bunno mu kabi naye mu ngeri eyo kwezika mukikola mutya omusiraamu bwafiirwa buddala afiiriddwa buli musiraamu ali mu kitabo ekyo oba mu kibiina ekyo leeta akasente bwe tugenda okuziika tugenda ne ssente zino tuzimukwasa nga tumukungubaga olw'okufiirwa kyetwalamudde era gemabuga ageera gemabugeera kyo kyekiri ebida sako eziri mu mizikiti ez'okwekulaakulanya namwe kiba mu mbeera yakwekulakulanya nga bemwogedde balina akasente kabe kubasonda wali balina bye bakola balunda wali nkoko eyo sharutu yammwe egyo mweteereddewo kasita tekhalafa shariya terina buki temugenda kuba mukwewola kwa riba temugenda mukweryaza amaanya temugenda kubeeramu buli omu agenda funa hakki ye nga bwe yagikola atya yagisaayo bwe bityo terina ttabu era ku mabugo ndowooza kiddaawo singa twesonda ssente nga tufiiriddwa nga munnaffe afiiriddwa sente ezo netuzikwata netuzigulamu emmere netutamuwa ssente netugula emmere netugiteekateeka nayo bida shekhi yakyogedde mu fatwa ye naga nti ekituufu nabbi kiyali kyeyagamba ab'ennyumba ya Jafar ibn Abi Talib kyali mubeera lwakuba nti yali abamanyi nti embeera gye balimu si nnungi kanti tuga nti famire eyo weebeera nga yo yeemalirira balinamu akasente kaabwe basobola okweriisanga ki famire mu mbeera yaabwe kirina ttabu bwe kibeera nga tubalabyemu ngeri y'okuba nti bambi banafuyemu kusente tewali omulwadde abatutteko akasente hakatha kivunaanako ffe okwekwatamu kyetwekuttemu ne tugulamu ekyokulya ne tubafumbya ne tukola tutya ne tubatwalira mukitegedde oba ekyo twagambye era twakikonyeko nemufatu tugamba nti seka yatulagidde bulungi nti wateekeddwa okuba nga waliwo obwetaavu busongeddwako nti ambulance temuli mafuta tisanda zibuze hakatha maiti bagigaanidde mu ddwaliro ebintu bwe bityo naye si nti ovudde gy'ovudde obusanze yafiirwa n'omusimba 10 oli n'amusimba 2 oli nedda ebibuuzo bisatu tumalirize Sheikh tumutagende biidhinillah n'ekibuuzo kikomyewo wano guno omulundi gwa 6 ekisinga okuneewuunyisa kirimu handwriting y'emu emmere y'olumbe eramu lwetya emmere y'okulumbe eramu lwetya yaani okugirya emmere y'okulumbe eramu lwetya ate olumbe lulamula lutya olumbe lulamula lutya lumbe enyini shiriki sina haramu shiriki okitegedde kakati ate otubuuza otya emmere y'okushiriki ye watuuseeyo otya otuuse otya ku lumbe wayiseewo okutuukayo olw'omusiraamu ate kati okola ki ku lumbe okitegedde awo se mutwala olw'okulya naye ala kulli haali oli ayinza okubuuza ekibuuzo kigamba nze ndi neiba waabwe nze mbadde mbyange ngezo okulaba bajja baleeta ki emmere oba okitegedde neera emmere eyo bwetyo eri haramu okukola kutya okugirya newakubaddde olw'ekigambo kya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lwakuba nti omukolo si gwe gumu ekyamazima omuntu okubeera seefu tokola otya tolya ekiro abasiraamu bamu bayinamu embeera y'okwekkiriranya ku nsonga z'eddiini oli omusanga ng'akaayukidde neiba we kubanga olugogo luyiwa ku nnyumba ye okitegedde omwana wa Sula yakubye wa Muzaffaru engolo ku luzzi najja nga yenna taliko kigambo kyonna nze omwana w'omugamba ave ku mwana wange saagala kukwatira ku mwana temumanyi butya bwasula ate bwe kituuka ku ddiini ate munnange tayogera
yemula bwemwozi ne yeeveera nadda muno takutula tasalawo genda obagambe nti nze ndi musiraamu sirya mmere yammwe yaluki yalumbe dini yange tenzikiriza kwetaba nammwe mu mikolo gifaanagana bwe gityo biri byongo obisobola kyekikulemesa wa genda okole ekyo barakallahu fik sallah atutaasa okubeera mu fitan ngezo. Sheikh kiramulwa kitya bannabbi okubeera mu bukulembeze nga bakulembera abasiraamu? Bannabbi okubeera mu bukulembeze nga bakulembera abasiraamu bwe kibeera nga bid'u zaabwe ze bagwamu tezibajjisa mu busiraamu tukubirizwa bali tulagirwa okugumiikiriza ne tubeera wansi w'obukulembeze bwabwe. Omukulembeze w'abasiraamu ayi raisul muslimin omukulembeze w'abaki al'am omukulu ku ntikko olunsi ne badeputy be ne batusindikira okututusaako amawulire n'ebiragiro bye baki bannabbida ng'okubajeemera oba ojeemedde omukulembeze w'oku ntikko tuli ffenna nga bid'u zaabwe tezibajjisa mu busiraamu tulagirwa okubeera abagumiikiriza ne tuwuliriza ne tugondera ebiragiro byabwe tuli ffenna era situbaawukanako mu ngeri yakubafulumako oba kubavuma oba okubasabira obubi nga bwe yagamba Abdullah ibn Mubarak rahimahullah mu masala ago ng'agamba nti kyatteeka man qaala omuntu bw'agamba anna salata khalfa alfajiri walbir omuntu asaala essala emabega w'omukulembeze omwononefu n'omukulembeze omuki omulongoofu wala yakhruj n'abeera nga takola ki tamufulumako wala yuqatiluhu bisayf nga tamulwanyisa tamusomera dduwa mbi kumusomera byakuzikirira kola kutya kumukolimira yagati omuntu eyisa mu mbeera eyo bwetyo nga ye mukulembeze wadde mwononefu wadde mulongoofu asaalira emabega we ne bwononefu bwetugamba obusa obujjisa omuntu mbuki mu busiraamu era agenda naye mu hijja jihadi webaawo omukulembeze w'okuntikka agenda naye muki mu jihadi yagamba nti akola bw'ati aba afulumye entegera y'abakhawarij min awwal ila akhir wetandikira mpaka wekola etya kubanga madhhabu amakwafu mu bakhawarij okubeera mboti babeera mabega wa mukulembeze mwononefu niwe wabanga obwononefu bwe sina tebulamulwa nti nabwononefu kati omukulembeze wabanga wakuntikko obutegedde bwe kuntikko kwetu sultan kigambo ayina gavumenti mu mikono gye ayina amagye ayina poliisi ayina ebiragiro parliamenti ye byonna ebyo bibye oyo gwe twogerako oyo okitegedde bwabanga gwe tulina nga munnabbida bwatyo bwafa netugumiikiriza ennaku eyo nga butusaba Allahu subhanahu wa ta'ala okumulongoosa n'okututaasa obubi obukula butya obumuvaamu. Ekibaddeku ekyo ekirala munnabbida asobola otusomesa nga mu darasa baada magharibi? Nedda, munnabbida tatusomesa agenda tugamba nti nno ki agenda tugamba ki tewali agenda tulimba buki naddala nga munnabbida bid'u zino ezikaafuwaza mushiya muqadiyani okitegedde abafaanaganako bwe batyo abo tebatusomesa ne bano nga wadde bidayo tekaafuwaza musajja bannamawuledi bali awe batyo batyo azze wano abeeko byakola atya byatusomesa bwabanga zze tugamba nti bannange ejjaamu akutte ku lwegindi muyite ku lwegindi tekirina ttabu atuwulira agamba mawulire akola atya agenda yazze tugamba nti qaala Allahu qaala rasul ala nasma min mithli hadha tetuwuliriza muntu afaanaganako atya afaanaganako bwatyo oba zze tugamba nti bannange waliwo emmotoka wali etudde omupiira yaani ebyo bwe bityo ebyo ajja atuwulire nanyi mmotoka agenda agirabe naye mbwa zze tugamba Allah yagamba omubaka yagamba munabbira tenda kyakola ki tenda kyatugamba olw'ensonga nti okumuwuliriza kigenda kuseseetula emitima gyaffe okukakana nga tumwagadde ate kasita tumwagala labudda byonna byagenda otugamba tugenda kubyagala tuwe mu wikisezi n'obutawera nga tumufaanaganya kati abamanyi abatukubiranga balongoofu niyo yabanga kuwuliriza buwuliriza aya za Qur'ani oyo nga asoma nga la yasma min nga tamuwuliriza nga asoma okitegedde abalala babagobanga niwe bali nga Imam Malik musajja ajja nga amugamba nti njagala kusomeramu ku Qur'an oba okitegedde na omulala yajja era abatabi bayitirivu nnyo nga bagibako athari zifaanaganako bwe zityo nga bo babagobanga nga isaagala kuwuliriza gwe byokola otya laalla yuhibbu kalbi kubanga omutima gwange guyinza okukola kutya okukwagala ate waba asomesa nahawu balagha mutalaa adabu irimu terimu akida just somesa byafaayo bwe era kyekimu kubanga omusomesa
kastok omuntu akusomesa kastokkiriza okumujjako ilmu kitegeeza ogenda kumujjako n'empisa. Namukwano gwange yasoma nnyo ku Sheikh Muhammad Harun. Sheikh oyo okugulu okumu si kulamu bulungi, naye ne waba asomesa abayizi mu kiraasi amanyi otambulamu ng'omusomesa we naye nga ye si mulema, ye si mulema naye amanyi okulamu okugulu ng'omusomesa we olw'okwagala omuki omusomesa. Okitegedde kati okuwuliza munabbira ng'ayogera oba ku leediyo jjako amanda gagendera bwereere. Waliwo ne leediyo efuuse ekizibu ennaku zino, aba voice oba bikiweeti eyo ku Sande kubeerako abayaayi babeera okwo nga boogera bino boogera biri boogera bino n'alimba programu namba ng'alimba buki. Bw'olabanga munabbida ng'ayogedde hadisi entuufu oba ng'ayogedde aya n'agireetera ku ntegeera entuufu yamanya baatukulembera, tegeera nti ago si madhabu ge. Yazina atusomesa ewuzu, yasomeseza esswala. Kati olaba kikyamu kiki yasomeseza, kikyamu kiki yasomeseza. Ebyo bye yasomeseza wadde nga byabadde bituufu tegaabadde madhabu ge, si yeddiini ye. Sheitaani bwe yajja Abu Huraira n'agikwatira, we yagikwatiranga esomola emaali ya zaka, yamuyigiriza okusoma ayatul kurusi ng'ogenda okwebaka. Yayogera mazima, nedda bannabbi kye yagamba sadaka kalyawmu walakinahu kadhub. Leero ayogedde mazima naye omusajja muki mulimba. Okategedde kati kitegeeza nti Abu Huraira singa yafunamu ennyonta y'okumanya ng'addayo ew'omusomesa gwe yasanga ng'asomola emaali, bali yali asomola na maali yalina mubbi nga era oddayo wooyo. Omusajja teyagala nabbi ajerega basahaba ate gy'ogenza okukima irimu. Kiraba kaakati sheitaani bye yasomesa Abu Huraira tebiri ku madhabu ga sheitaani. Sheitaani entegeera yayo emanyikiddwa kubuza kati yize eddalasa ze. Kati ayinza okujja n'abasomesa mu musomo nga guno okufuna ewuzu, n'asomesa hijja, n'aleeta hadithi zennyini n'obujulizi bwennyini entegeereza amanyi nga byo byennyini nga bw'abisomesezza. Ebyo byayogedde ebituufu si ge madhabu ge. Mulindeko ng'ayogera madhabu ge olabe agenda kubuza, kulimba, kulimbisa n'ebifaanagana kwebyo. Ithan munabbira tatusomesa. Wali abayizi abasomera mu masomero nga banabbira byebasomesa. Musajja wa munabbira naye asomesa hadisi. Kitegedde gwe kun ala intibah, beera muzuukufu, tegeera nti oyo musajja otudde ku bbomu. Essaawa yonna omutima gwo kasita gumwagala owedde oyinza obutamukyusa. Era ojja genda okola otya? Osome naye beera ku bwerinde. Okitegedde ngitunuulira byayogera. Bw'amala okubyogera kulanga Abu Huraira nga bw'amaze obyogera eddalasa yonna dduka ew'abasomesa abaki abeesigo bagambye tubadde mu kiraasi Seeka agambye bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, agambye gitwala ebyo obaga nti nedda kino kijjeemu ne kino kijjeemu. Yentegeera ki entuufu. Tuli ffenna? Naam, obudde bwa Sheikh twalaganye buweddeyo. Tusembeyo kino ekibuuzo kimu biidhinillah. Imaamu atukulembera anywa sigala oyo alamulwa atya? نعم سئل إمام ابن تيمية رحمه الله مسألة جيجام عندنا إمام بل إمامين تينا بإمام بمكة هذا حالك مصبر ممكن تسكى قابو زي إمام رحمه الله تينا بإمام بمكة إمامنا ساري تشرفو أتاكو يسانينغوي وهذا يشرب الدخان أو السجار نياتونو منيو السيجارة kati tukulembezeeko ku babiri bano ababiri tukulembezeeko aliwo. Okitegedde? Imamu n'agamba mukulembezeeko anywa sigala. Ngenda ku ennamula yakyo naye just nkyondeese nga faayida. Lwaki Imamu rahimahullah yalaba nti munywa sigala singa akweyisa bali yawesonga nga 8 mbaserabidde. Nonye kitabo ekitibwa Jamiul Ahkam Sifari Salati Nabi fatwa emweri. Nekino kino radadu mujadala gwokubiri fatwa emweri ng'ayogera ku masala ago oba eyokusatu. Kakati ono omuntu anywa sigala abasaaza anywa sigala bati muddamu ono anywa sigala imaamu abasaaza anywa sigala sigala aba yamuvuddeko dda abayinza okuba muyidde n'essaawa 2 eziyise emabega ate ono asala ekirevu n'akweyisa engoye abasaaza ye buli ddakiika ekoona abeera ku zambi taliva kati oyo abeera wa bulabe. Okitegedde? Ekyokubiri wadde nga sigala li haramu tatuuka ku ddaala lya kweyisa
kati kudda ku kibuuzo kyennyini bwe kibeera nga imaamu oyo ayogerwako waggulu we teriyo kituyinza kuddukira kubeera nga twemulugunya ekyokubiri nga ekyamazima singa tumugamba nti alekeraawo okusaaza abasiraamu ku ffenna abaliwo ffenna teri ayinza kukola ki kusaaza abasiraamu ithan tugenda kugumiikiriza omusajja oyo anywa ki wadde nga sigala ali haramu wadde sigala nga ali ki nga ali haramu waba nga tulina kituyinza okuddukira ne twekubira omulanga ne batukyusiza imaamu tegedde then tukole ekyo batukyusiza eki batukyusiza imaamu tuleme kubeera nga tubeera mu mbeera ey'okunakuwazibwa omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tukane ku ddaala ery'okuziyiza abantu okujja ku muzikiti nga balidde akatungulu wamu nekyo kali mubaaha kakkiriza okukola kutya oba katungulu 10 kati wabanga yagobera wala omuntu alidde akatungulu ate oli omuntu anywedde taaba talani fi babi awla tegedde man akala an hadhihi shajara fala yaqrabanna masjidana musallana wena alidde omuti guno tajja wano tukola tutya tusalone ekyo nga omuti gwa katungulu oba akatungulu kali halali wali yagamba turath okukalya kiri halali okitegedde naye ati nabbi namugamba oyo asemberewa bwe kibeera bwe kityo tuyinza n'okubuuza abasiraamu nti anywa sigala yatuuka atya okubakulembera kiba kitegeeza nammwe mwandibanga muliba kubanga oluseera ebisinga omukulembeze atera okufaanagana abantu ithan bw'abanga buyo gwe tulina tewali mulala tulina gyetuyinza kuddukira atayinza okuba nga alina n'obuyinza kuffe musajja wa bulabe omugambako katono bwoti n'osula mu kkomera ennaku mmeka 3 oviirayo ku biragiro bye kati awo obunkenke otugumiikiriza naba nga akola atya lwaki lianna imamata alfasiq jaiza kubanga obukulembeze bw'omwononefu bukkirizibwa mu busiraamu obukulembeze obwononefu bukkirizibwa mu buki musajja mwononefu sinti obwononefu butajja muntu mu busiraamu kati ngaobwo bwasigala bw'abanga allah amugonnomoddeko ekifo yabeera oyo tugumiikirize buki tugumiikiriza saba allahu subhanahu wataala atukunganyiza mu kifo kino atukunganyire mu jjanaye firdaus atutaase amazambi atutaase ebikemo atutaase beda atutaase okulwala emitima tuka okubanga amazima tugalabanga obubuze n'obubuze nga tugalabanga mazima saba allahu subhanahu wataala ateeke emikisa mu tula lwaffe mu nsawo zaffe mu bantu baffe era allah subhanahu wataala atusonyiwa amazambi gaffe gonna akkiriza emirimu gyaffe emirungi subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميازز ومعلم الشيخ عبد الله